think cutting the loud. Yeah, so let me restart it again. Yeah, time check in Anga, it's 10 minutes past 12. It's 10 minutes past 12. And I understand in Uganda it's about later than that. Yeah, my good friends, Bampita Dr. Joseph Chamilli, Mayanja, Atakoga Tageja, made in Uganda, East Africa, Africa, worldwide, legendary, Namanya Malamanji. So, Sera nyoku jano ku live wanti. I just don't celebrate kujaku live nga sirina nsonga, you know. Siri bano bantu abajja ku live adawa misusing the fact nti ali ku internet ayogera kino ayogera kiri concocting ekiri. Most of the times zijja ku live kuno, I think badi munda banga nzija ku making abantu bange my fans banga aware of a concert or this and that is watching. So manya nti bilonda ku live Facebook yange mbanzize kwogera ku bintu byemanyika amayitire birinako reasoning birinako endowooza mbasi noonya nti noonya oba likes oba noonya comments wabula mba noonya clarity and clarification. So n'ensonga nga bbiri ssatu ezendeese on tonight. Ng'ensonga esookerwako ddala y'ensonga okuba nti mbadde mbiraba ebadde birwaninga mu ggwanga abantu nga bakayanira federation nempulira bakayanira mbu waliwo abaagala okubba ssente waliwo abafere waliwo this and that. Sijja bitambulamu nnyo bi introducing because mwena abantu mbadde mbikola ki mbadde mbiraba. Of course siroza dwalya ngano ku opinion yange ku lwansonga each one of you mukimanyi nti ndi omu ku pillars za Uganda music celebrated abantu abalwanidde music wa Uganda from the times okuyimba kwalinga shame ng'oli agamba nti omwana agenze kuyimba ne bagamba nti oyo agenze kwonooneka. Nalwana ne music tetulwana ne bakyali bange bonna twalwana nabo benasanga olugendo buli omu yalina ekigendererwa kye naye kyasinga okubeera ekigendererwa eky'amaanyi kyali kyakuba nti music tumujja ku level emu tumuteeke ku level endala tumujja ku level enyoomebwa ne tumuza ku level ekola ki ku level respectingibwa. Nzijukira bwe twali twakatandika okuyimba nasangako n'omusajja yali avuga taxi ng'avuga convertible yange ya serika ya black n'agamba Chamilli mweyagala naye katusabe mukole n'ebizimba muzimene ne ku mayumba asede muzimalidde mu mamotoka. Little did he not naffe twali baana bato twayagala ebintu ebyo nga twegomba nga twagala ate naffe tukulaakulane. Teri ku generation yange muntu yali mu generation yaffe atayagala kukulaakulana. Era kyova olaba nti no bwe twabeeranga nga tukayana twakayananga oli toyina gy'osula toyina motoka toyina biki because twalina developmental arguments twalinanga direction twalinanga gye twatulaga. Unlike olwalira abantu bosanga nga baagiyingo lwa ego lina agiwala ego nkusinga yes nkusinga no problem chance naluga yagamba onsinga genda osinge n'ensinga zi. So what is my point? Njategeragani bayimbi bannange oba abafans bena bampuliriza nti buli omu akkirizibwa ateekewo endowooza ye ate endowooza ye ebere validated ne evidence gwakola ki gwalina. Nalaba mukulu munnange Bobi Wine ng'ayisaawo ensonga y'okugamba nti baleke kubayinga abantu ntegera yaabwe wala bafreeing music industry esobole nayo okuba nti yeekolerera era nga yeefunamu ssente okusinga okugenda abayimbi ne balobinga okufuna funds or this and that. Ensonga yalimu eggumba, that's right. Era ku nsonga eyo njagala nange mpa endowooza yange nti kyayogerako kyennyini nsubira abayimbi bonna kyetukola ki kyetugezaako okulwanirira. Oba bwanga oli muyimbi ng'oli mu business ya kuyimba oba ng'oli artist kuba artist akoma kuyimba kwokka artist ayingira ne mu bibajje mu basiiga ebifaananyi ayingira ati muwanvu nnyo ati yava mu Coca-Cola ati n'ava mu Hamcola ati n'ava mu Berobi oli n'akola mu Gulaga. Teri muntu yenna wa ati mu nsi atayagala kufuna mu creation ye. Kitandikira dda mu buzaale nti bagamba nti keezaala keekomberera. Kakati nange mba nazaala mu Joseph Mayanja nenzaala mu Chamilli gwensoko okomberera gwensoko okulabika nti promoting then aveeka amatabi amalala agakola ki agakola n'ebirala. So omukulu principle ensonga gyali ayogerako mutuufu mu ango ye because industry yaffe erimu ssente nnyingi ezigeneratingibwa. Okitegeera art ali priceless but at we Uganda chiwana nti bafutanso mupekako attention bagenda mubaliryanga avamu about $9 billion omwaka.
naye $9 billion bw'ozibuuza ziragawa toyina gyokola ki gy'oziraba. That's why nti abayimbi batuuka lesinga twatuuka mu lockdown omuyimbi n'anoonya n'oli abayimbi oli akanya bijanjalo oli akanya kawunga. Why? Because bantu batunyoma baga tukola mmere ya lero si bwe kiri. Ne wano wendi wenyini ndi USA mu maka gange USA no problem. Ne music wange Uganda yali badde nga ina sene za generating ngoba nyimbye oba nga siyimbye ekibayita copyright. Copyright egazi yenfunayo onfuna bulungi. Yes ba signing Dr. Hilderman ekyo kirungi nnyo sina mu yadde kikiwakanya. Wabula kyenje okwongera ku ekyo tumaze ebbanga mu Uganda nga bintu byonna tujja tubikwasa omuntu omuno bikwasa tubikwasiza gundi tubikwasiza kamiliyoni tubikwasiza bla bla bla. So ate nga n'Oluganda luga nti agali awamu bigalume ennyama. So si kibi Dr. Hilderman bagenda tuyambako kuteekere bali bage mu parliament. Naye naffe tekigenda tugamba mbu olwokuba tulina omugoba w'eryato litanze okubbira muffe tutule olwokuba ye yamanya amazzi n'ennyanja. No, buli muyimbi waali kimukakatako standing up for their right. Right yo yeki, right yo ye copyright yo bwe bwannannyini bwo kubenga oluyimba olunyuma obanga terukola ki obanga terunyuma. Kaakati bwe nzira ku pap ku gundi ya federation nze nja kuwulira straight up ndi mu federation, Uganda National Musicians Federation. Ensonga zange lwaki ndi mu federation ziri 2-3 nyingi so nazimalayo. Esookerwako nti bane entambudde amawanga ndabye music bwatambula mu mawanga amalala. You know, ndabye art bwatambuzibwa mu mawanga amalala. Waliyo federation, for example, kan kutwale mupiira waliyo FIFA, eyo federation, that is international. Waliyo local Uganda waliyo FUFA, nayo that is an association, federation. Ne mu boxing ba Uganda bayina boxing federation e Uganda. Federation kwe kunganye ebirowoozo n'entegera y'abantu bonna abali mu kikole ekyo kyemukula mu art ego mutunda ne batula mu box emu. Yes, nafuna complaints oli n'agamba nti kakati Eddie Kenzo teyasoma gundi teyakola ati abakwano bange. Art kyekyobutonde kyozaalibwa nakyo aba art ng'ali mu ggwe okusoma oyongerezaako bukibwongereza. Nesanga abayimbi abali ba complaining bagamba kakati mwalonda Eddie Kenzo mwakola mutya. My dear friend, Eddie Kenzo nsubira yakubira buli omu essimu basobola okutuukako ne bataasa okutuukako. Nja ku example music atukwatako ffenna nti twawulira nti Katolomwa afudde nange nali eno nga siriiwo ne nanyolwa era n'entuma y'ababaka. Mulimu ebintu ebimu ng'omuyimbi teweetaaga kukwata simba kukubire nga bw'owulira nti kigudde ku buyimbi ng'ositukiramu nga bwe tusukira mu mitawaana tusitukiramu. Ofuna bwe bawulira nti waliyo akasente era basitukiramu ne lwaki tetukuŋŋaana ne tusitukirangamu era nga bwe tusituka bulijjo nga tuwuliddeyo nti waliyo ensonga gye tugeza kuyisaawo nga bannabitone. So Eddie Kenzo nekimunywa ne mugamba bino olina abayimbi b'otaakubira. Nagamba Chamilli eggwanga lyonna tetwalina kakiiko. Bwe najja n'ekirowoozo ekitandika wokakwatagana awamu ng'abayimbi nagezaako okutuukirira be natuukira era nange bwe yankubira by the way yaŋŋamba nti Chamilli nkubira n'abayimbi abalala b'osobola okukola ki okukubira. So anyway, I know industry yaffe kugwamu beef na bino na biri kuba buli omu ali self made, buli omu alina interest eyiye, buli omu alina ekiki ekyayisaawo somewhere somehow. Okitegeera kaakati ndabye wano agambye art leadership needs some education to progress. Yes, true, that is an involvement, but that is not the primary fact of it. Kuba kati abantu nga abayimbi batusookawo bangi basebadduka baani, list of them had the education that you're talking about. Never asked leading but yeah? One at the hospital. Okay, I'll be waiting for you, eh? Yeah. So, sorry, abayimbi abatusookawo basobola okuleadinga industry eno ne bagituusa mu omutontukidde ogiraba nti yeetaaga a lot of education. You know? Anyway, nze kampisewo endowooza yange. Yeah, it's fine. You're getting a fan. Abanaso and work understanding. At all understanding and so sorry, Kuran. So your business you talk it up. Or is very so not educated about it. But anyway, we are with a 9 and so to Kaku in a sort to Kakoida Barabikayo. Federation again a maso. Kati abantu era ng'omukulu bwe yagaa nti bwava bawulira ssente bakyakyala kati osimanyi Lugamba gye lwavudde oba gye nange nabisanzaawo musima 32 billion kati abantu baddidde amaaso bagateze ku 32 billion naddala abantu abali ebweru abalina effitina abalowooza nti babayisaako akalimu balina biki. My dear friends, ensuubira nti mbadde ku nsonga ya federation. Teri industry etali federated, teriyo naddanga kiri mu art ng'erinda direction.
ati wapi twagala mu creative direction tulio kubanga fenna tukwatiamu abaka dongo kamu aba gospel aba nabayimbi byabwe ebintu bitategerekeka buli music alina okwera under one umbrella ekyo omukulu aba yakyogera nti ani Hildaman akiriko kirungi nnyo naye ate era tekigaana n'abayimbi balala ku side gye bali kwerwanako ku lwansonga kijja tuyamba nnyo okutuuka mu maaso eyo ng'emigugu egimu twagimutikkulako already okisega bw'obugenda kulwana olutalo kkiriza bakutikkuleko ebintu ebimu naye kati omukulu alinganga agamba oba bwe nalabye abantu abagezaako ekowenga message ebambi yagamba tuluulize tufolowinge Hildaman tulize ba Silver Kyagulanyi. That is a very beautiful aspect. Wabula era nange nga senior artist nange nja kuyisamu omulanga gwange nti omulanga twaguwulira naye mukulu Silver Kyagulanyi mukulu Hildaman n'abalala naffe mukomewo ko naffe eri abayimbi kwanza sirina bukulembeze bwonna mu federation wabula mukomewo erifa abayimbi naffe mubeeko kye mukola mutuwulirize okusinga lutubeere ebbali nga buli mwasalya muno omusango Silver Kyagulanyi tajja ate naye gwe gunsalira nti Chamilli eno takola ki tajjayo eno kati ekyensonga nedda ku bbali ensonga endala nasanga bayimbi banja complaining nakati wano mbalaba complaining nti Eddie Kenzo teyasoma era sima byakola bitya twetaka education kale ezo ensonga zonna zijja kuwulirwa kuba tugezaako kubeera balambula okufunga tuli straight zonna tugenda era naye nsubira ne komiti yawe bakola ki bazireviewinga n'okwadde siriiyo njayo tegeera also nti ne bonookera enkya nolonda ne tugamba batulese tulonza Aziza Azione era naye ajja kugirako obumansuka teri muntu mu music industry ataliiko ali awo ng'alinga malayika nti taliiko bagenda mumukuba. It is one of the reasons lwaki tize tewansanga nti saayagala kumpa yadde ekifo nayagala kubeera eno nga advisinga ku industry gye mmanyiiko gye nwaniride even before all this generation came in okulabika nti tutegeka music industry yaffe efaanagane nga industries endala. So ekyo kyokugamba mu omukulembeze kati era bali personal kwera bwotuna social media we baleeta musajja twakaabira biri bakwano bange to understanding nti buli muntu alina omugaso eri industry eno omuyimbi gwe twogerako eri Kenzo sireza kumuwolereza naye alina gy'atunda eggwanga lyaffe gy'alitambuza abala gye batali tutte bakwano bange atubeere bantu balungi njatubeere nga tusobola okuyambagana nga nawali ensobi tugolola bugolozi so sigezaako okuba bukubi. Juzi nalabako article ya Burna Boy nalaba article ya Burna Boy ne Davido nsubira abayimbi abo bombi mwenna mubamanyi abali wano you know mwenna mubamanyi abayimbi abo benjogeddeko Davido mumumanyi Burna Boy mumumanyi in one or another Davido oba yasima tuka bigambo oba yali serious saaliyo sakimanena kisanga ku blog yaabwe nga Davido yayita Burna Boy new cat nga comments ringanga emitwalo 3 kwa hiyo blog nena twala obudde ngezeeko netegereze ndabe na twala obudde ngezeeko. Yes please. I'm doing some live here. Maybe we shall talk about it after. Kale. So nalaba Davido nga yogera ne Burna nga ayogera ku Burna Boy nti Burna Boy is a new cat. Nensoma comments ali about 20 to 30,000 comments. Na ye mwalimu era abafans ba Burna Boy abagamba wow Davido tena kyo lugamba Burna Boy mubinga mulimu aba Davido agamba Davido yasinga walono mwe yanzise yagamba ati kati Davido we know kutegeera nti Burna Boy is the new cat. However newo nagenda okutunulira gundi yabwe what's gundi yabwe social media gundi yabwe na comments nga bezigenda ngera bayombera kimu nga bakiza mu Nigerian music industry comes first. Naye kati amazima matuufu ebye Uganda abantu bayomba ng'oli ayomba alabe nti munne amunyigira abulireyo banange teyatayina mugaso wano mu art is art buli omweddo obuwoozi liwulirwe abayimbi abato bawulirwe nga era bwetwakitandika kubadde abantu bagamba Chamilli yayogera ku bayimbi abato. Yes bakwano banze mu 2001 nze nasooka okuleeta studio yange Uganda gye natuma Lion Island forever ate nafuuka music empire nempita bakwano bange bachaga nenkunganya ba Red Bantoni nenkunganya buli mwimbi twala tugende paka n'olwaleero mwatunidde nasembye okuyimba na Lil Puzzle ekibaita passionate omuntu atambulanga atambulira ku industry nze bungi bantu banjogerako ebigambo bingi ne banteeka mu manyo g'empologoma ne banteeka wanaye tebanzijangako ku mulamwa. So bakwano bange ekintu kya federation yo federation
oba twetaaga kukyusa bukulembeze ekyo kikkirizibwa lwa nsonga nti abantu balina okulonda bani abakulembera okitegeera era cabinet nsubira cabinet eriwo tentatively nga bwe tutegeka okulabika nti tunaafuna okulonda kwaki kwa bunnankolo mbasaba ffenna betuyitibwa ffenna tukuŋŋaane tulonda abakulembeze betukola ki betwetaaga weewaawo n'okwade bali mu parliament nga bageza kulwanira copyright naffe eno tekituganda kutandikirawo kulwanira ebyaffe ng'abaki ng'aba artist kulwa nsonga nze mmanyi obulumi bwa music mwe music mumusanga ku ki mumusanga ku no bambi silver gambi, but you should also revise your conduct. My dear friend Silver Spire, I want to educate you something that you might not be aware of. Sigenda kana nengena kuwa magezi because ojogendo realizing do your research because you seem educated. People that are the best conflict resolvers baferinga chatu of resolving conflicts zaabwe kyati omuganda gamba ndi omuganga teyiganga gakuweeba kuwa kati nze kankuwa agange gwe gakozese otegeere nze nange nga bwe nnindo omuntu enajja mpa agange nange ntegeere, you know, but first take what I tell you if it is important. If it's not important, then leave it there. Kati bale mbagamba tubadde ku nsonga ya copyright. Kati abantu asinga mwogera copyright, but you don't even know. Uliwa copyright ayagala agamba abayimbi bakayanira babawe sente zaabwe za miziku wabwe gwe tubasasulia tekikomaawo. Industry Uganda mwagano gitunuliranga industry eri broad, bigger and better. Choganti aba foreigners banji bajja mu nsi yaffe ne bajja ne bakolektinga sente ne bagenda more than mwere mugenda muzaabwe okujja kwa abantu yabayimbira nganzi abava mu ggwanga lyange ngende Congo ngende US ngende Jamaica and all that kind of thing. Bayimbi batono nnyo abakola ekyo because industry yamwe mwenyinyi mu abagirimu kabere ba bloggers kabere ba entertainers kabere temujiwa budde temuli passionate abantu bali mu manoonya nsimbi ne abasinga obungi tebamanyire gye kiraga oli mu nti copyright tag oja kubuza njamu parading abayimbi namwe bafana bali wana about 500 people in my sport now tandiko babuza what is copyright temujana kisowa cha understanding amugera kiteeka mbifuula nenge mu lujeregerezi mu kyera biryawo. But let me tell you what copyright is. Copyright mu kitone nnyo bwe wannanyini bw'ekintu kyotonzeewo nga kyali tekibeeranga uko ofuna bulungi bw'okeera enkya n'entonda oluyimba lwe bayita basiima ogenze olumba ntonzeewo ekintu ekitabaddeewo music abaddeewo naye muteeseemu empeka etabaddeewo kati ekyo kitegeeza nti no nze nina rights w'ekyo ekintu. So music waleero bwe yatuuka n'afuuka commercial nti olina okuteeka museries recording olina okuteeka muzikola video olina okwambala obulungi olina okwerabirya abaana balina okusoma and all that. Kiwanti abantu bafa nnyo ku kyobwannannyini nti bwe ntondawo ekintu kyange buli akikozesa abe nga akimpaako omugabo gwange. That is what they call copyright. Kati abantu bangi nnyo abadependinga ku music nga tunagenda ku copyright nti bwe tukola ekivulu. For example, Jose Kamemba n'akola gwanga mujje partnering ne go bayita big events mba breaking it down mwabali interested okuli abata interested no problem nga ovaako ng'ogendanoonya omukutu omulala abali bwe ngamba ngenda kukola gwanga mujje no muzikiriza nti ngenda kukola naani ne big events nga bwe twakikola ku luno. So the initial thing is big events mba muwadde omulimu ate naye abampadde omulimu twatu partners okukola omulimu. Bwe tumala okukanya ne big events ne tugenda tugenze Lugogo Cricket Oval gye tusazeewo stadium gye twagala okukoleramu. Bwe tuka Lugogo Cricket Oval ne meetinga council yaawo ne bagamba twagala ssente bweziti ne bweziti ezo ssente ne muziteekawo ne mu confirming a venue. Bwe mala okunfa ndoza mulaba chain y'abantu abajja badependinga paka tutuuka copyright oyo bwannannyini. Kati twaka involving abantu basatu big mwali yinga promoter Jose Kamemba mwali nga artist Lugogo mwali nga venue. Bw'omala okwaniriza Lugogo venue n'ogenda ku police n'ogenda aba police. Yes, Kalusa, I'm going to try and tell you what we're going to do about copyright in my own thinking. Bw'omala okuva ku Lugogo venue n'ogenda ku police kuba ino kola security yo. That is 5 people already employed on one capital artist kuba ita Joseph Chameleon. For example, by Joseph Chameleon by any other artist akola performances. Bw'omala okufuna police then tugenda ku radio stations and TV stations.
Oshegera, but tugenda ku TV stations ezo, no TV station plays free advertisement. TV station ekuba bulango bwabwere. TV station netwala sente, ne radio station netwala sente. Kubana ye yino okubeeza omulimu gwayo. Eye chain ya art abantu gwe baagala okunyomula bafule ntino tayina mugaso oba abantu basiru tetulina kitegeeza. TV station radio station tuli ku bantu ba mukaaga, right? But ku TV station radio station ne tambuzwa ki ne tambuzwa omulimu gw'okukola obulanga. Gyosanga Soso Magic akola drive nga naye atambula aliko ki no sanga Soso Magic aliko drive ne Brian Skater abona bali under atoligo bakyali ako atugwa wayimba ofuna bulungi nnyo ova ku Brian Skater tudda ku bantu abaleeta stage abo bajeje ba Steve Jean Fenon ba whosoever abaleta stage abo nabo ne bajja ne crew yabo yonna nekola sente off the art oli gwenzira igubagamba oba nanyini kati bamala okukola abo ne tuleta ba bouncer ni bajja nabo ne bajja bekunganyawo nabo ne bekunganyawo 50 bouncers nabo ne badependinga ku ekyo awo ne tuvaawo ne tugenda ku ba dancers tugenda ku ba designers abatunda engoye tugenda ku makeup abakuba makeup abakyala bajja mu bivulu nga munyiridde ne tugenda ku bantu ababeera mu bivulu abaleeta sigiza lebekyembo kyenkoko ne tugenda kubakola chapati ne tugenda kuba ticket. So industry affair collecting a worthy of approximately 9 billion shillings omwaka. Kakati tugezaako kulwana kulaba nti okay mbawa example mpoze ndanyi badde nerabidde MTN nezo zi Airtel ezo telecommunication companies okuba esimu y'omuntu wakuliko ringtone ya Shiba oba ringtone ya Kirevajje oba ya whosoever oba ya Chamilli oba ya Bobby Wine oba ya Bebe Cool oba ya yenna kabiri sebatta buli lwoji kuba gundi eyo raising andoza sente omuyimbi kwafuna siringi emu okitegeera. Yeah mama? Mom, these are car keys. Yeah, the car keys are right there in the car. Just at the door, the car keys are just right at the door. Okay. Yeah. Or if not, they're in the car. Just tell her to check in the car. Okay. So, Alba. Yeah. Yes. You tell her not to forget to pass by the thing and put that money for me. Yeah? Okay. Okay. Sorry about that. Kakati netudda ku chain ebo George goberera. Nti okujja obujja omuyimbi omu nojja omuyimbi omu n'omufiriza bwoti. Chain y'abantu b'ofiriza is about 5,000 people even more. Kakati ekya copyright oli ambuza nga tugenda kikola tutya ekya copyright tulina kubeera ddoboozi lyawamu. Lina kubeera ddoboozi yaki lyawamu. Lina okubeera eddoboozi lyawamu. Kati byenengeranga ona bano bagamba bali bagamba bano bawakana bano bakkiriza bannaye mbabuli amazima ga Katonda nja tukaya nene nga tukaya na copyright etuli muki etuli mu ngalo tukaya nengo bwannanyiri babutuwadde nega tukayanira ekintu ekitali nawo kitanaba na kubeerawo. Nze I believe nti tukwate eddoboozi na yogerako na committee nembagamba committee ya Uganda National Musicians Federation nembagamba bannaye problem gye tugenda okukola mugimanyi. I think the best way we can do it is tudemu tukunganya abaki tudemu badimba yite abayimbi bayite aba gospel sector nti aba gospel sector mwena aba gospel mujje aba gospel batebolinge endowooza yaabwe ne kikibeetaaga okulabika ati copyright egguka then tudemu tutumye ate abala tumanyi nti kati aba gospel bamaze okugwa then tuba meeting aba kadongo kamu bonna bagweyo oshegeera buli awulidde ategeeze munne wakadonka majje naye akola ekiyibe nabo bawuliriwe nabo bogere ensonga yaabwe then tuyita ababandi nti ababandi mwenna mujje ababandi bonna bajje ababandi basoroti oba eva eregu oba eva kapuchora oba eva bwanseeno kabale it doesn't matter bonna bakole ki bajje nabo bakole ki bogere ensonga zaabwe. Tugenda tuyita different types of genres of music. Oshegeera different genres of music. Then I would to get those. Nenga chesaagala bakwano ntukiziganye na choche sigena kukizigana namwe. Sigena kukizigana namwe bagamba mbu Uganda National Musicians Federation kintu kikyamu nti it is a wrong direction of music. That is no. Eyo ndowooza ntono nnyo. Bannaye njaba bulya mbutufu wakyo. Naye tuba twefulanga mulimu abaakyawe enkola y'abantu abamu olw'olumu nsa tukkanye tukiziganye ku kintu kimu nti direction gye tuliko oba direction Uganda music gyeriko ye ntuufu.
onfuna bulungi nnyo direction gye baliko yentuufu. Uganda's musicians need a federation. Oba twagala oba titwagala, oba ekoleddwa lwaleero oba ekoleddwa nkya, kijja kuba kyakuswavu nnyo abaana baffe babazzukulu balijja ate bagikola bajjaga bano basajja baali kuki. Musajja bwewaananga mbuno mu bwali bw'amaanyi ne tubina kye bwagata ku industry. You want to talk to me? No, she just said she's going to do it when she's dropping him back home. Oh, okay. I'll be right here. Yeah. You want to go upstairs and fall back home? Okay, I'll be down here. Okay. So, sorry about that. Teri nsi etalina music atali federated. Lwa nsonga nti bw'abeerawo federation then nga creating eddoboozi limu ne tuba twagala okukolawo any amendments eddoboozi libalimu ng'osogamba nti bannange leero tugenda kukola charity ya ggwanga lyonna, Uganda National Charity eva mu musicians, kijja kuhappening nga eddoboozi kiriririmu. So bakwano mwe n'abayimbi abali eyo, nze my own opinion sirowooza nti ndi mugezi nnyo, naye by matters of experience in the 25 years that I've been performing in this performing arts all my life, nze n'emyaka gyange 40 bwe gandi nsabiza emyaka 28, and that means I've served half of my life. Onfuna bulungi nnyo naali badvise nze simanyi bwe tugenda kigatta bwe tugenda kisobozesa, naye okusobola okutuuka copyright twetaaga nga tuli eddoboozi limu. Nja ku examples za calamities eza copyright. Copyright erina abantu bangi beefiiriza. Waliwo oluyimba luno baluyita balukosa ne mu Lion King, luyimba in the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Mawe oluyimba olwo baluyita imbube nkijjukidde kigambo kya South Africa, imbube nga kitegeeza lion. Mugende ku social media zammwe, mugende ku Google zammwe, lwansonga nti munnanga problem yammwe mumwagala nnyo okukwata essimu zammwe, mugende ku Facebook muvuma abantu mukolewo muti, naye ate kati mwagala kunoonyereza education, mwagala kweyigiza, temuwa obudde kunoonyereza, mugende mbeegayidi bakyali bange, mugende ku Google muwandike imbube IBUBE original song. Oluyimba omusajja yali in the late 40s. Bw'aluyiya abaami musajja radio zaakajja n'aluyimba n'alubunya ebyalo South Africa, ne wabayo abazungu abalungulako $1 zaali bameka. Musajja I cannot be very articulate. Ne balugula oli n'alugula n'alutereka mu nsawo. Later on mu 2010-11 awo Lion King bazo okusolimba lwe musajja emirundi mingi. Muwala we yasomera mu America, muwala we yamala okuobservinga nti the rights ataatwe baazigula mu ngeri ya kibbi. Omuwala yaddayo n'asuwinga Walt Disney for $10 million kwanda bakoseza oluyimba lw'omwana wa taata we. Bamubuuza lwaki ofiira ku luyimba, n'agamba nti taata wange yayiye oluyimba lwe, yafa musajja mwavu, n'entaana ye y'amayinja zino zibateekako amayinja. The biggest ekyogaga kye yalina mu life ekyakisembayo bunene kaali kagaali bicycle, can you imagine? Naye lwaki yakola kyaliwo ekito is because rights ze teyazifunamu, era $10 million baziwa abazzukulu be ne beeyongerayo. Maybe nga naffe banaakerenca ne baziwa abazzukulu baffe abalidda kuba music ayimba ebyamakulu muyimbye. Ekyo jaga nti alhamdulillah, Katonda yannyamba. Ekyo mwenna abanvuma oyitewa ekya music kyo bwakkiriza nti Katonda bw'ati bwe yantonda nnyimba. Ekyo saagala akola ki? Saagala akiwakanya. So anyway, copyright example ey'okubiri. Emundu esinga okusumbwa abantu mu nsi yonna olwali bagita AK-47. Gye bayita Alexander Kalashnikov, oyo policeman w'Uganda gy'akwata n'akuba ekyalo ekisaasaana. Emundu eyo yali developed by omusajja mu Russia era yagiroving after the Second World War, gwe bayita Mikhail Alexander Kalashnikov. Mu lugazungu waliise Michael Alexander Kalashnikov. Okitegeera kayino olaba ono Nelson Nyola Muganda we brand gye weerijjako ndala, brand gye weerijjako ogenda ogibuuze taata wo, ogibuuze maama wo, eri older than you. Toyina kyojja tugambe ne kasita nkwogeddeko wano abaagala okola ku Nelson Nyola mu mugoberere kwali ku Facebook okwo kwali okwo bajjo bayita abawumba tuutu, naye obaaze n'abayita baali bamanyi era sigenda eyo. Kati emundu yali created by Alexander Mikhail Kalashnikov. N'atagipatentinga rights ze bulungi, n'atagiowninga nti mundu yiye.
ne wabayo mu Venezuela yajja n'amupolota bayamuwa sente meka ne batwala rights z'omusajja. Olwalero emmundu eyo eri evaluated about $90 billion ze generating and then anyiwa yafa naye yafa bufi bwati. So bakwano nkujjako nga toyagaliza music industry Uganda nga mwagala abayimbi basigale nga bajja babasabiriza babasabiza bu token nga mwagala abayimbi omu bayimbe bagere nga bafenga bufi batyo nga afa omusondera ne sente nga mwagala abayimbi balwale basige nga babakolera bikawooshe ebyo ebyekifane. Buli atayagaliza muyimbi w'ekirungi muntu atayagaliza muyimbi copyright. So copyright eyo tukiriziganye bakwano bange mwenna oba munyiiga nze sijja kufaayo nze mwenna bagenda ngenda kuwandowooza yange nga Seruma Ntama nze ndi mu Uganda National Musicians Federation. Kulwa nsonga I believe in the direction gye tugenda ku direction entuufu. Era nze nagamba bakyali bange nti atayagala kuyingira federation mumwesonyiwe banalaba federation nga byekola bigenda bazimba bagenda kukola ki bagenda kujja kuba abayimbi twagala ebirungi. Ate nange bwe nali nkolera music industry ye Uganda satunulya ndowooza y'abantu be bagenda kummanja nze nakola bukozi byange then ababyegomba ne bakola ki ne bajja bibeeramu. Kati batudda ku kintu kya copyright kanyongere kibroadeningamu ku nsonda ya side y'abayimbi. Nja kwogera ku nsonga by the way very important again. Njagala nnyo okwogera ku obwannanyini bwa brands z'abayimbi nga baga nti brand gye bayita David Utalo, brand gye bayita Bebe Cool, brand gye bayita Bobby Wine, brand gye bayita Chameleon, brand gye bayita Fefe Busi, brand gye bayita Mudra. Ezo brand bakwano bange libanga dduuka lya muntu. Libanga dduuka lya muntu. Edduuka lyakeera n'alanga n'aliyonja n'aliteeka mu stock n'alinda omuguzi akole ki ajagule. Leero banne mwagala English naye leero naze kwogera Luganda. Naze kwogera Luganda kwa njagala majority banfune bulungi nnyo. Brands ze mulaba ziba created, ziba born. Kanko example clean. Mzee Mayanja bwe lyanzala yantuma Joseph Mayanja. Lirinya lyakola ki lyantuma. Ne leero munaye ngende uwe okukyala mpita waye Chameleon ne Wiza amuyita Wizo. Onfuna bulungi banja abayimbi oli batika bwotuuka ewa maama otakyakuyita linnya lyo lye yakutuuma oba taata otakyakuyita lye yakutuuma. Lwaki nti watondawo brand eyiyo ebyenfuna ebibyo. Kati nga brand yange emenyedde emyaka gyange nga 225 n'abalala nabo zibamenye kuba myaka sikitegeeza nti obonyebonye nnyo so okubona buno omwaka gumu nengolinga abonyebonye emyaka 3. Kati brand bade kwano bangi kino kyensembyayo njalo kyo kifune very clearly. Brand eno emalo gicreatingawo nsubiro gidependingako mu ngeri ya kinds of revenue. Era kiba nti no bw'olanga Jose Chameleon Matete n'otwalayo omuyimbi omulala abantu bakuba emizindaalo oba bw'olanga omuyimbi omulala n'otwalayo Chameleon era bwe kibeera. Kaakati abantu bakeera ne bagamba nti oli n'akeera yeetuuma Junior Chameleon. Gufuuse mulembe bangi mbalabe kati ngenda bwa buli ya story y'omwana oyo Junior Chameleon. Omwana Junior Chameleon oyo muyu bayitateina balungi mumanyi bami mulamu makindi omu namusanga nakeera abamu ku mumwanda bakukomedi store nga mwadde ku ssente. Ekintu kye bakola ba Junior Chameleon, Junior Saha, Junior Bobby Wine, Ismail Junior Fulani, Junior whatever. Ikyo hakina shida ekiti kina mutawaana bagende maaso nga benjoyinga ebintu ebyo naye nje abakitegende bakikola mu bukyamu naddala nga bakozesa music okitegeera n'aba benyini abagenda bayise ebivulu byabwe ekyo kikyamu kati ye copyright twogera ntino tugeza kutegeka industry oli baba yakene kyana atondi banakufaanana ekyo alhamdulillah mukama abaya mugabira katonda abaya mu eddoboozi lifaananga eryo nakyo alhamdulillah katonda abaya yasalawo bw'ati. Naye nali suubidde mu nteesa nti abantu abo balekeraawo okudda mu rebranding amanya oli n'akeera n'agamba mbu Junior Chameleon. Wetume Junior something kulwansonga Chameleon nange brand yaffe gye tugezaako gye nwana nayo. Ne tujja tulaba nojjolaba nti waliwo Junior Chameleon simanya waliyo simanya Junior Saha simanya waliyo gundi waliyo no kakalanga brand you are creating ezeka amatabi agamala gidependingako ate nga kiri risky kulwansonga nti kasinga okerencha ne bakeera ne baga nti Junior Saha yavudde ku stage ngeza bugeza ba nice chensi njogera ko ngeza bugeza nakola ekivve kankite kivve ojja kerencha
balete eguli bagaye nti saha yakoze bwati then wansi mitwe gya mikulu baleke koleki balyoke batandiko teekawo nti saha junior saha yakoze bwati bakwana umwe namwe naberambika mbifananyi byabayimbi nze kulwange nganze mbateeka I want to make it very clear on my own perspective buli muntu yenna irambika ku kifananyi kya chameleon okikola mu bukyamu okikola mu buki mu bukyamu naddala nga olinnya ku stage no performing music wange musical rights zange ng'omuntu as much as copyright tenalabika nze nkyalinawo amaanyi agasobola okulondera music wange ne mujjamu kyekola ki kyemujjemu nga mpise mu mateeka kuba amateeka gali amatono agasobola okupenalizinga gwakozesa music wange so ntuusa ekkomyo eri muntu yenna bw'oba oyagala kwetuba erinnya stop using anything to do with chameleon lekerawo ku ekyo kyange kya bwannannyini mulekerawo kozesa music wange walo n'omuvubuka omu gwe gwakedde okumpeereza mu kavidiyo ku TikTok omuvubuka ono gwe bayita Genius Levi kale muyiseeyo bamugobera ku TikTok kuba abantu baagala ba followers mumugoberere omuvubuka yadde waabwe alihasinze eddoboozi lya chameleon ye ayagala kubeera nga chameleon all his life adidde videos anti onabuza ngati Junior Diamond Platinums teriyo Junior Diamond Platinums kuba waabwe etteeka likola bw'okikwera n'okikola oba olimenya okitegedde naye Uganda ne wabera Smile Junior gundi bakwano wanze neeyita Junior Chameleon nkutumira naye rambadde nkusaba kikozese mwaka banga akasembayo ku lwa nsonga mu mazima gaakyo oli mu kumenya tteeka yenaakozesa erinnya ly'omuyimbi nti gwe Junior something that is creating a brand inside a brand kibanga creating ansi mu nsi ng'oledde waliwo ensi ate n'ocreatingamu ensi mu makkati ekyo tekisoboka era tekimeka sense so mbadde advising abakwano bange mwenna mbadde njogerako n'omuvubuka Genius Levi nkukubidde n'essimu kyalwa ne nkunnyonnyola lekeraawo okukozesa eddoboozi lyange mu bintu ebitangattako ebintu ebitanzimba onfuna bulungi waliwo entalo ezaaliwaawo ezaali ensikini ne Uncle Palaso saaziyingiramu bakyali bange era saagala ziyingiramu ze okuba muganda wa Uncle Palaso tekinfuula ntino nina omulwana entalo zekuba n'emusajja mukulu ate nina okulwana entalo nzirwana kintu kikulu because nze Uncle Palaso seetaaga kumuzza mu kamera njogere naye nga bwe njogera nammwe oli muganda wange muto wange tudde nebbali ne tweyogera ku nsonga zaffe ne tuzeemalira nga abakinga abooluganda naye kakati omuvubuka addidde gundi video ya alien skin bamisajja atu alien skin flyings agenzera na performingira abantu ateeseko amaloboozi atanse okuimitating akabiro Genius Levi my friend nawe oli mukumenya tteeka nkugambye and I want to tell you publicly ngensiyo neewulira wano nti ekyo kyokola my brother oli mukumenya tteeka okubeera mukwano gwange tekikufuula mbuggwe ogenda kujja defiling personality yange bro. I want to tell you the truth nti stop using my voice in your own silly intentions. Kati odidde eddoboozi yange ndirabe baliteese ku BBS okitegeera ddoboozi baliteese ku BBS bateeseko ekifaananyi kyange gwe oli mwansi eri ovevenge n'ebirowoozi byo because of sounding nganze. I am so annoyed with you bro. Lekeraawo genda champion Genius Levi. I am telling you perfectly my brother, stop using my name ku bintu ebiri selfish gwe byofunamu style yo my brother, stop using it. Nkikugambye ku simu nti umenya tteeka it is still my right, stop. Kati wakoze video byo teseko alien skin ku TikTok mbonoonya ba followers bro, bwega kunoonya ba followers Genius Levi kwa magezi kere ncha ojemu empale osigale bwerero odduke ekyalo kimaliyo ojja kufuna views zonoonya, ojja kufuna popularity jonoonya ate nga gweke nyini goze ekolere nga teri akusuubinga oba teri akuvunaana. Ne mundidde abantu abeekolera dda amanya gaabwe mwekenyini mugamba Uganda abayimbi Uganda tebakulaakulana mwekenyini bafaani mwagala mwekenyini mwagala artist batisigalawo babatigaatiga. Anyway bakwano bange abalungi realistically ekyo Genius Levi I thought bwe nakiwulira kimugambe awulire ebyaba Junior Chameleon bagambe King Saha mukwano gwange nkutumidde my brother, Edikenzo nkutumidde my brother, Palaso nkutumidde bro, ne team yone yagenze London Purple Party mwenamba tumidde mbagaliza birungi mukama abakulembere yani abalala abayimbi bonna abakyala mwenamba tumidde mwena bakwano bange mbatumidde respect mwena. I sign out. Nsigale Dr. Joseph Chameleon Sala Simba atakugata meje Uganda. Nyimi ani sawa za apples no kati yati kale
Anyway, you come in on my solar gate and I see the sale can't connect in the sale. Yeah, ina gala njogere ku byabayimbi baga njogere ko my dear friend. Eno page yange zensala we miramu ajange nenwe. Mumpeleze inbox nja bwogera ko next time. Bagala nyo blood wine. Big up, Mungu alinde, Mungu awabarikie maisha marefu, maisha mazuri. Nawapenda sana, kwa hiyo nasema tawasiliana baadaye.